bingi nnyo kyendowooza nti akubiriza osanga ensonga eri ku byuma bye ekina kyetugasa nga tetuwulira bintu byogerebwa. Oli mutuufu. Ayogera nankani kibandula tewulikika bulungi olw'ensonga abantu baliko nankani ku Skype. Kati nja kusaba obeere nga ofuna nankani osobole okulodinga Skype obeere nayo nga ndiwojja osobole okuyingira ku kyoto kino ekyolw'omukaaga abantu basobole okuwulira obulungi kubanga essimu ekyali wansi nnyo naffe ebyuma tubimazeeyo wano naye birabika ti abantu tebakuwulira bulungi kati. Okay, kati awo nja kwegamba okay kanetonde yagezaako nange ku kyoto bundi kyategeeza baasomesa abaana mu kyalo kya Kibuka gyava. Sebo genda maaso. Sebo genda maaso Sebo. Awangale Ssaabasajja. Ssaabasajja Kabaka Wangale. Salamusiza bannaye n'abali ku kyoto. Mayengo galabika si matereevu oba ekyoto kirimu amazzi sitegeera bulungi. Esebo mbisi za mu butiti. Abateesa mbalamusizza mwenna bannaffe n'abatuwuliriza bonna gye basinzidde. Sebo bigambo nakabyegattamu mbadde nkyagezaako okugoberera abateesa abalala bayikiza emisoli gyabwe nga nina bamala okugivumbula nange nsooke mala okulya ku egyo nga sinateekamu gyange. Naye nawuddeko muteesa oba obadde oyogera ku kintu kyekiguumaaza ekyajjeddwe Walusimbi. Ekino njagala nkyogerereko ddala kuba olweggulo twabadde mu mbuga Bulange Mengo ku mukolo gwabadde amakuna alenga entanda okuli ekibya nga Katikkiro wa Buganda yakunze Obuganda bwonna bujje mu mbuga Bulange Mengo ku mukolo gw'okutongoza okuzimba amasiro. Kati nagwo ndowooza gwafuuka nga Matikkira nti buli mwaka bajjukira okutongoza okuzimba amasiro kubanga ekyewuunyisa era nga kisisa nnyo nti guno gwabadde mulundi ndowooza gwakusatu ng'atongoza okutandika okuzimba amasiro. Era tubadde n'omu ku baminisita be nga tuli awo mu Bulange munda ng'agamba nsobola kubeera ku mikolo gya kisiru bwe gityo. Omukolo ogwo gwennyini twagukola omwaka oguwedde tukyanga tutongoza kuzimba tewali yadde ettaffaali n'erimu eryayikiridde ku kasubi. Kati tetusirwaza abo ne tubayita ate mukomewo ate era tutongoze. Akakodyo akawaddemu kali kamu nti abantu babadde baweddemu amaanyi agaleeta ssente. Kati ndowooza ne banoonyayo mu y'obusuubuzi kye bayita rebranding nti bataddemu kugamba olufungo olupya olw'okuleeta ssente obuto kolizibadde zikyajja bulungi. Era bakitegese ne baleeta abantu bamemba ba palamenti bachairman ba disitulikiti vice president ku Kenya bameri ekyambadde bonna nga bakola ki ne beetema ssente nga bwe bagenda okukola ki okuwaayo ssente. Balina ekintu kye bayogedde kye tutannaba kuteera bulungi nga bagamba nti buli omu agenda kuzimba akasenge naye nga tekitegeereka busenge bwe bagamba okuzimba busenge nga bwa maduuka kubanga bwokuga kuzimba bbugwe simanyi ate bweyinza kugamba abantu nti buli omu azimba akasenge kirimu ekitategeereka bulungi. Naye ebyo n'okutwaliza wamu omukulu nze gwe mpitaka gw'ensonyi bwe yabadde ayogera yagambye yategeezezza nga bwe yakafuna $7,000,000
bukyala abantu batandika kusonda ki kusonda ssente kwegamba ndowooza naye kimanya nakitegeera nti abaganda bawano ne bwebalimba tebalina kye bayinza kukola kuba mu mwezi amasiro mwe gajjiira yalangirira nga tuli miliyoni 85 mu mwezi ogwo amasiro mwe gajjiira olwo kampani emu yawaayo miliyoni 25 kampani ya Pepsi newayo miliyoni 15 olwo omulala yawaayo miliyoni 5 newabeerawo abantu abawa miliyoni 5 mu mwezi ogwo gwennyini nnyini twali miliyoni 85 akati bwe twamalirako omwaka twali mu sente emeka naye buli wawayogera oluusi ate yeerabira kuba luli yayogeranga 85 naye kakati olwokuba talina na likodi ayogera ebintu nga talina nawabisoma talina na likodi yagambye miliyoni 7 nze sibaze ba miliyoni emu nkubalidde abaali 2.5 oli yayogera 3 yayogera 1.5 yayogera 5 kwezo zalinyanga okugattagatta okutuuka ku 85 omwezi gwokusatu mu mwaka gw'2010 era singa tusobola omusoomooza oba nga tuyise mateeka nitumugamba akube mu mawulire abantu abakasonda ssente akakase ddala ezo ssente zagamba abantu zebakaleeta talina nsonyi kati yategeezeza nti kati era okuba oli babadde tebagaba risiiti kati bagenda kutandika okugaba risiiti ekitegeezeza asooka okuweebwayo ezitaliko risiiti ekyo mu luyaaye bakiyita afiya afiya kati ezo poteya kakati tugenda kutandika butandisi buto mbozi sente za risiiti zigenda kutandika era ezo ndowooza zimujje mubanja ziri ezitaliko risiiti tewali kubanja otegedde naye era kakati oyo ye teyeetaga nagenda mu State House kunona musaala kubanga ye mukama wa mugamba ezo zinyingi zebayita kuba weesasula era ndowooza State House takyagibanja bamugamba weesasule ezo naye kyeneewunyiza ku baganda b'omulembe guno bagumiikiriza nnyo kubanga oyo omusajja yeetaaga nakukwata bukwasi ng'ali mu bantu ne mwambula engoye zonna okusigoza abantu okuddira ebintu nayogera ebintu gamba byotasobola kulowooza nti omuntu aja emmere asobola okuddaawo n'asirwaza abantu kwekanidaawo ategeki nemutandika okubeera nti muzimba amasiro omwaka omubangoje omwaka nekugwawo abantu twekanga netugamba nti bannange kino ate kigenda wala tutandika okulabula abantu tetulabula abantu naye nga nekakati omukumu ajja n'amumatika n'awaayo kukaamasi kiye kwerinnya likasika obuzibu mwana Haruna oyinza okusaawo akati obuzibu bwe tulina buli bwe buti kasita abalabula netugezaako okulabula kati nga bali batulemulinga nti abo babagula bambega tebaagala muganda akwate ku mmengo ayogereko ekintu kyonna era obikogerako tebalukandamanda bwe bati babadde batugira ku webusaiti zaabwe nga batuyita batuteekako mwayo injinia kagwambega bamulaba bamuwa sente mu State House olwokuba tulabula abantu ekyo awo wakyali omutawaana ffe abantu abalabula aboogera amazima ate be batulekolinga amangu
era ne walusinga eyo muwulira ng'abaana abamukwatako nga babayita tyabo baagala kwawulamu bwakabaka bantu bali radiko bwatu bwabikozesa nti abo balabe ba Buganda naye ng'ate be boogera amazima engini yakagateekawo kati awo kataddewo maama era nga ensonga yemu gye tuliko nti abantu balagulwa naye ne baba nga bongera ogenda mu maaso okubanga bawa ssente abantu abo abababba kyekiwera ne balukandamanda bwe baava eno ku ababaka baakaayo ng'era babbye naye abantu baalabulwa emirundi mingi nga babategeeza nti abo abantu babbi naye stiiru abantu era bagendanga ku balukandamanda ne bawaayo ssente ate kakati be bantu bajja nti bantubba mwalabulwa naye Meja General Soko Simbe wakati